Abatuuze ku kyalo Misibwe ekisangibwa mu ggombolola y'e Buleera e Mityana baguddemu ensisi oluvannyuma lw'okusanga omwana wa munnaabwe nga yattibwa. Ono yabula ku Lwakuna lwa Ssabbiiti ewedde nga bagezaako kumunoonya naye nga buteerere. Ninkuuma omwana nga simulaba. Nze nindowooza ng'omwana yagenze wa jjajjaawe. Ningende gyo nali mutumye nga nibangamba tibamulabangako. Kati bwe namugamba nti omwana sinnamulabako n'aŋŋamba yiika ngende nnoonyeeko awalala ndabe gye nsuubira omwana era n'agenda n'anoonyaako awalala gy'asuubira omwana ng'omwana taliiyo. Omwana ono kati omugenzi ye Harriet Naluwemba ng'abadde wa myaka 7 era ng'okusinza ku ssentebe w'ekyalo kino bazadde be bamutuma okutwalira embizzi ebyokulya naye n'atakomawo. Sinza kumanya ani ekikoze kino kubanga twanoonya omwana ono kuva ku Lwakuna tetumulaba. Omwana ono abadde aleeta emmere y'embizzi buli lunaku naye bwe yagireeta teyaddayo waka. Omulambo gwe gwazuulidde akawungeezi k'eggulo omuyise yabadde akozesa ekkubo eyamuzudde naye n'ategeezako ku batuuze banne. Ne ŋŋamba sijja kusamwasamwa ebigambo ng'omuntu omukulu ne nsooka nzija nkakase bwe nazze ne ndaba nga ddala mulambo ne nzija ntegeeza chairman Ssekyanzi n'abalala. N'okutuusa kati abatuuze bakyebuuza ekyassizza omwana ono. Basse omwana omuto atalina musango nti oba abadde alina gwawalana. Empalana zaffe ez'ebyalo oluusi zibeera ku bantu bakulu. Era abatuuze beevuma obumenyi bw'amateeka obususse mu kitundu kyabwe. Tuzze tukubibwa obuyondo, tuzze batunyagako ze ppiki, kati omwana yabuze okuva ku Lwokuna ssaawa nga 8. Ye ssentebe w'e Najja Lawrence Ssekyanzi obuze watadde ku batuuze abaleeta abantu ne batabanjulira abakulembeze ab'omu kitundu. Aleeta ku kyalo n'aleeta abanywi b'enjaga, aleeta omukozi, teri muntu asobola kuleeta mukozi n'amukwanjulira nga gwe chairman. Batunyooma naye tubadde tusaba abatuuze bannange beddeko omuntu w'omuleeta mu reporting ku chairman ng'omuleese. Kansala w'Emisembe y'obumenyi bw'amateeka okweyongera mu kitundu akitadde ku byokwerinda okuba ebinafu. Naddala ku bantu abapya abajja mu kitundu kino. Abantu bangi okuviira ddala mu LC ey'Endayiga paka Nambute bapya tetubamanyi. Abantu enjaga baginywa kyere basebo ne bannyabo. Era omuntu n'omubuuza ki ekikunywesa enjaga obudde buno n'akugamba ekkwatako naawe ginywe. Era nyongera okubiriza banna abazadde bannange ku kitundu kino. Mufaayo nnyo okulondoola abaana baffe n'okubakuuma naffe kennyini okwekuuma. Poliisi eyitidde okutwala omulambo gw'omwana ono okwongera ogwekebejja nga n'okunoonyereza abakoze ekikola kino bwe kugenda mu maaso. Abatemu abakoze kino tebanamanyika, n'olwekyo tukubiriza omuntu yenna ayina alipooti yonna okututuukirira.